Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebala okusiiba kansabi Allah tusobozese tusobole okusiiba ekisibo kino tukimaleko mu mirembe. Nzize wano eno bannange nga nzize okusaba okuyambibwa oba okunkwasizaako ku kintu kye nneeyamye okukola nga mpita mu puroguramu yaffe eya Save a Soul Taasa Omwoyo. Nga tuli mwezi gwa Ramadhaani mbadde nasazeewo nafunye essomero nakyaliddeko essomero lino siri abasiraamu nanyini wali omusiraamu naye teri nnyo ku musingi gwa busiraamu nti nga olaba Kayempe Muslim, nga olaba Mbogo, nga bwolaba Bilal, but mulimu abaana abatali basiraamu n'abasiraamu naye nga okusoboolokoka nalabye bagambye nti kyekizibu kyabwe ne baba nga basaba okwasaganyizibwako nga beere nga basobola okusuubula abaana bano bato baana ba primary naye nga beewaddeyo okusiiba naye engeri y'okusuubulukuka yetannaba kubanga yatambulira bulungi bwentyo nensaba nga mpitira mu Save a Soul Taasa Omwoyo nga tuba tulina okuyamba ku bantu aba balina obwetaavu. Mbadde nsaba mukwano gwange ayagala Queen Mother, mukwano gwange eyakalaba post eno bwali tumanyi Queen Mother, mbadde nsaba onkwasaganyizako kyonna ky'oba oyina okutandikira ku nnusu 10 zonna tuzaaniriza tusobole okuba nga tusuubulula bannaffe abo nabo babeere nga beeyagala omwezi guno ogwa Ramadhaani. Nga bwe tukimanyi nti mu ddiini eyaffe ekyo kimu ku bintu ebiteekebwako ennyesira okusuubulula oyo aba tasobodde. Sikobodde basiraamu bokka n'abatali basiraamu oyinza okuba nga oli eyo nga toli musiraamu naye nga maama wo yali musiraamu, oyinza okuba toli musiraamu naye nga olina abantu abakwetoolodde nga basiraamu, oba nga olina omuntu wo eyakuvaako nga musiraamu. Jjukira buli woowaayo olw'omuntu oyo aba afuna empeera. Ayinza okuba nga omuntu oyo yava mu nsi eno naye gy'ali eyo byebintu bye tuba tulina okubakolera. Bwentyo nkoowoola buli asobola ky'osobodde kyonna ate mu Queen Mother bannaaye mwemba nsobokerako kuba mwebamu ku nsonga lwaki Save a Soul eno weeri ntandikidde ku tte mu Queen Mother. Mukwano kyonna ky'olina nsaba nkwasaganyizeeko nsobole okusuubulula abaana bano. Nenzizaako mikwano gyange mwenna buli amanyi oli mukwano gwange nsabye okutandikira ku nnusu 10 tusuubire yagenda kulemererwa mbasabye munkwasaganyizeeko nsobole okusuubulula abaana bano. Nenzizaako abantu abandaba obulabi social media nti bannange mbasaba munkwasaganyizeeko nsobole okusuubula abaana bano osobola okunfuna ku 0704 190 122. aba M10 osobola okuyita ku 0772 190 122. Nsobola okuba nga omufuna kyonna ky'oba onteereddeko. Alhamdulillah teri kibeera kitono, kamu gwe muganda. Nsuubira nja kuba nga nsobola okubagulirayo ku buwunga, okubagulirayo ku ngano, okubagulirayo ku sukaali, okubagulirayo ku mata, okubagulirayo ku mazzi, byonna butto ebintu ebikola mu kisiibo. Tugula amenvu, tugula ebbogoya, bambi emisaayi emito gino najjo gyeyagaleko gyonyumirwe ekisiibo kyabwe. Nkyayongera okuwabula abantu eri lyasobola okugamba Queen Mother nze mbadde nsobola okuwaayo katoni y'amazzi, Queen Mother nze mbadde nsobola okuwaayo kilo 5 ag'obuwunga oba ag'omuceere. Mukwano byonna mbyaniriza basabi banga bisobola okuyamba omuseebi ng'agenda okusobolokoka oba okikozesa koddaako. Mu kiseera kino sisaba ngoye anyway yasobola tugamba nti ngenda bawa sharia tuzeeyanziza n'obukaaya tusobola nabyo okubikkiriza kasa kibanga kigenda kuyamba omuntu asiibye. Mukwano gyange mbasaba munkwasaganyizeeko oba toli musiraamu oba oli musiraamu naye nga olina omutima omugabi mukwano ngenda kubanga nkweyanziza nga nkweyangiriza ddala. Nziramu ennamba y'essimu
eri 0704 190 122 nga ze enamba y'essimu kw'osobola okuyitira oba ya M10 0772 9 in fact ngenda kukola program namba era ngenda gikola ku Star TV emunyenye y'eggwanga nsobole okukoowola ku bantu omwezi guno ogwa Ramadhan ku lw'omukaaga luno ku ssaawa emu ey'ekiro gw'anaaba asobodde okutuninga osobola okulaba olabe Sheikh byajja okuba nga atuyitiramu ebirungi ebiri mu kugaba ebirungi ebiri mu kusuubulula omusiibi. Abantu bangi balemererwa okusiiba n'agamba ngenda kulya ki ng'ekyo kyokka kisobola okumugyamu mukwano naye mbadde nsaba gwasobola eriyo n'oli n'agamba nasiibye oba nandiyagadde okusiiba naye ngenda kusuubulukuka ntya mukwano tusabe Allah tukwasizeeko tusobole okufunira abantu bano be banaabasobola okusuubulukirako. Ntunuulidde nnyo abaana abato bano aye nentunuulira nnyo essomero nga terimanyikiddwa nga mu masomero g'abasiraamu kuba amasomero we gatyo go tegaterwa gafiibwako